Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Omukama mulungi, obudde bwonna zemberaze. Weewaawo twebaza Katonda atukuumye mu lunaku olulungi nga tuli balamu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, mbanirizaako mu open discussion about the word of our Lord Jesus Christ. He shared to us himself. Nziramu okubaaniriza mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo kyatusharingira buli lwa Sunday ng'ayagala tukigabaneko eri nze naawe osobole okumanya amazima gakufuule ow'eddembe, osobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo avaayo buli lwa Sunday n'atuyigiriza, n'atubuulira kiki kyakola kyayagala tukole, tuleme okufiira mu kibi kubanga ayagala ffenna tusikire obwakabaka obw'omu ggulu. Y'ensonga lwaki ajja n'atubuulira amawulire agasanyusa. Amiina abooluganda, mbaanirizaako mu episode yaffe ey'omukaaga mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo kye yatugabanyaako ku lunaku olw'Essande ekyava mu Zaakaliya omutwe ogwokutaano olunnyiriri olwokuna, ekyali kigamba nti nzija kukisindika. Omukama w'amagye y'agamba, kijja kuyingira mu nnyumba y'omubi ne mu y'oyo alayirira mu linnya lyange eby'obulimba. Kijja kusigala mu nnyumba ye, kizikirize na byombi embaawo zaakyo n'amayinja gaakyo. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo kiki yali atugamba okusindika? Kwe kusindika ekikolimo. Wosoma Zaakaliya omutwe ogwokutaano olunya olwokusatu ojja kulaba ekikolimo. Ajja kukisindika mu nnyumba y'omubi oba ey'omubbi oba ey'oyo alayira eby'obulimba mu linnya lya Katonda. Amiina abooluganda. Mukama waffe Yesu Kristo atubuulira ng'atukubiriza tuleme okuddamu okuzannyira ku linnya lya Kitaffe Katonda Patri. Tuleme okulikozesa nga tulayira eby'obulimba, tulayira eby'obukuusa. Abavubuka ensangi zino tulayira nnyo erinnya lya Katonda. Muli mu kuzannya ludo n'olayira mu linnya lya Katonda. Oli bangi bannabyabufuzi balayira nga bakutte Bayibuli, tugenda kuweereza ensi n'abantu ba Katonda nga bayimiridde mu maaso ga Katonda nga bakutte ekitabo ekitukuvu ne batuuka mu ntebe ne bakola bye baagala. They start to serve their stomach. Amiina abooluganda. Omukama ebyo tabyagala, atugambako nze naawe. Abaganda bagamba sajjabbi ligambibwako nnyini lyo. Omukama atugambako nze naawe tukyuse, tulekere okuddamu okulayira eby'obulimba mu linnya lya Katonda, kubanga buli we tulayira mu linnya lya Katonda tufuna ekikolimo okuva eri gy'ali ekigenda okusanjaawo enju yaffe, famire zaffe n'abaana baffe n'embaawo zaffe n'amayinja gonna agalimu byonna bisaanewo olw'ekikolimo ekyo ekyokulayira mu linnya lya Katonda ng'olayiriramu eby'obulimba, eby'obubbi, eby'obukuusa. Omukama takola ki? Tabyagala. Pawulo ayongera okutujjukiza n'atukubiriza. Amiina abooluganda. Mu Befeso omutwe ogwokuna olunya olwa 25 okutuuka ku lwa 28 n'atugamba nti n'olwekyo muleke obulimba, buli muntu ategeeze munne amazima, kubanga tuli bitundu bya mubiri gumu. Bwe wabaawo ekibasunguwazza, mwekuume kireme kubakozesa kibi. Temuzibyanga budde nga mukyasibye obusungu, era temuwereetereza nga Sitaani abadde abba alekere awo okubba, wabula anyiikire okukola ebirungi ng'akozesa emikono gye, alyoke abe ne kyawa abo abeetaaga.
Pawulo atukubiriza nti tulekeraawo okulimba. Omukama tayagala balimba nga balayirira mu linnya lye. Tulekere ng'awo kola ki? Okulimba. Kubanga tuli mubiri gumu gwa Kristo. Mukimanyi tuli bitundu bya Kristo, tuli mubiri gwa Kristo, twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kati tulina kulimbagana. Amiina. Osanga abafumbo nga balimbagana. Amiina booluganda. Omwami ayogera kino, omukyala ayogera kiri. Bwe bafuna munno obusungu oba obutakkaanya ne gubula asala. Amiina booluganda. Ne weesanga ng'omwami takyayogera na mukyala, omukyala takyayogera na mwami. Obudde ne butuuka obw'ekiro ng'omwami yeetaaga okulya ekyeggulo, omukyala namma omwami ekyaki? Ekyeggulo. Kino ne kiryoka kireetera omwagaanya omulabe Sitaani okusattula amaka. Amiina. Ogenda okulaba omwami gy'akolera, waliyo baweyita abayitawo nga bamuweereza emmere ng'agamba kandeke nga ndidde kubanga ewaka sirya gyaki? Kyakiro. Olwo obufumbo bwe bufa owadde Sitaani omwagaanya. Kyova olaba Pawulo atugambye nti tetuzibyanga budde nga tukyasunguwadde. Wetutuuka olw'eggulo weenenyeze mu maaso ga Katonda, weenenyeze bbaawo omugambe mwami nayogedde bubi mu maaso go, nsaba kisonyiwo nsonyiwe. N'omwami naye weenenyeze mukyalawo omugambe mukwano nayogedde ebyensimattu n'enkuyisaamu n'oluyina omusambaggere, naye nsaba kisonyiwo nsonyiwa olw'obutali butuukirivu bwange, sijja kukiddamu. Olwo mujja kuba muziyiza Sitaani agenda okwonoona obufumbo bwammwe obutukuvu. Amiina. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Bwe buno obubaka Kristo bw'atuwa ng'ayagala butuuke eri abaana ba Katonda mwenna abali mu nsi zonna, abali mu diaspora. Mulekeraawo okuddamu okuwa Sitaani omwagaanya. Agambye mulekeraawo okubba. Atayina mulimu kola osobole okuyamba abo abatalina mwasirizi. Balaazaalo, tuli mu budde obw'amatuuka ga Mukama waffe Yesu Kristo we tulina okuyamba abo abatalina mwasirizi, tulyoke tufune enneema n'empeera okuva eri ani? Katonda Patri. Amiina abooluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Eyo episoodi yaffe yaki? Ya 6. Amiina. Nabwe kityo abaana ba Katonda twegendereze byonna ebitusoomooza. Amaka mangi gafudde olw'okusiba obusungu, obukyayi. Twenenyenga bulijjo. Omukama atugamba atya bulijjo. Omukama atugamba mu Exodus omutwe ogwa 23 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokubiri. N'atugamba nti tosaasaanyanga bya bulimba, towagiranga mubi, n'oba otyo omujulirwa ow'omutima. Amiina. Tomalanga gagoberera kibiina mu kweyisa obubi, wadde nga owa obujulizi mu mbaga. Abangi tebakusinzanga kuzibira mazima. Omukama atukubiriza nze naawe nti newakubadde ng'abantu bangi bali ku kibi, gw'oyimiriranga busimbalaala ku mazima. Abali ku kibi baleme kusinganga maanyi.
Kristo ne wakubadde yali ku mazima yasigala ku mazima. Ensi ne bwe yamuvaamu yasigala ayimiridde ku ki? Ku mazima. Amazima ago ne gamufuula owaki? Ow'eddembe. Naffe ne gatufuula owaki? Ow'eddembe. Kyatugamba mulekerawo okusaasaanyanga ebyobulimba. Muli mu kooti, amazima ogamanyi, ono ye yasse. Wamulabye engatta olw'okuba bali bangi, babawadde ssente, balidde enguzi, ne bagamba nti nedda, gundi ye yasse, ono si ye yasse. Omukama olwaleero atugamba nze naawe yogeranga amazima, amazima gakufuula ow'eddembe. Newakubadde waliwo ekibiina ky'abantu abangi, gwe sigalanga oyogera mazima. Newoba ng'oli ku mbaga, newoba ng'oli mu kkooti, newoba ng'oli mu famire yo, wonna w'obeera beeranga ow'amazima, kubanga oli mbasada wa Katonda, oli mujulirwa wa Katonda. Bameka olwaleero abakyayogera amazima mu kkooti? Balooya teboogera mazima, bawolereza omubbi nga bakimanyi nti mubbi, bawolereza omugagga ayasenza abantu ku mataka ne bagamba nti we. Bakazi mmwe, basajja mmwe, ekikolwa kye mukolwa kino si kya butukuvu, wabula kibatwala mu kuzikiriza emyoyo gyammwe. Ate emyoyo gyammwe gizikiridde gitya? Nga mufuna ekikolimo okuva eri Katonda. Pawulo atugamba atya mu Lomani omutwe ogw'omukaaga? Pawulo atugamba nti enkomerero y'ekibi kola ki? Kufa. Naye obulamu obutaggwaawo buli eri Mukama waffe ani? Yesu Kristo. Amina abooluganda. Buli we tuwagira ekibi era ne tuyimirira ku sayidi ey'ekibi, tusikira kufa. Amina. Lomani omutwe ogw'omukaaga olunya olw'abiri-3. Empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo buli mu Mukama waffe ani? Yesu Kristo. Bulijjo tuyimirirenga ku mazima. Ne bwe bakusoomooza, ne bwe baagala okutta, sigala nkuyimiridde ku mazima. Waliwo omukulembeze omu mu nnabyabufuzi ayeesimbawo Keyo mu ggwanga lya Uganda, n'agamba nti ne bwe babanga bangi bakuvuddemu, ng'osigala ng'oyimiridde ku mazima. Oba oli awo yasoma ku byawandiikibwa bino ebitukuvu. Amiina abooluganda. Abantu bangi essuubi lyabwe n'amazima gabaweddemu kubanga baagala ssente oba baagala kintu kidoogo. Oli ne bagula omutwe gwe n'obwongo bwe n'atandika okwogera eby'obulimba. Bannabyabufuzi bangi mubalabye. Omukama abagamba nti nga mwogera eby'obulimba mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu, agenda kubasindikira ekikolimo kibasensere, kirye famire zammwe n'ebintu byamu byonna, famire ziggwewo. Ze zino famire ze musanga nga zirina generation kasi, zirina ebikolimo, ng'ebintu byabwe byaggwaawo, buli kimu kyaggwaawo. Amiina. Twegendereze bye tukola ebitali bya butuukirivu, kubanga bizikiriza emyoyo gyaffe. Tuli fembi abaana ba Katonda. Weekube mu ttooki wonna w'oli, oba oyogera ebitali bya butuukirivu okyuse. Bangi tuli ku mirimu naye nga oyogera ebitali bya butuukirivu. Bakadaama, bassekadaama, onywedde amata g'abandi ga mwana muto, n'ogamba omwana yaganywedde akkuse n'okutta kati yeebase, naye nga mu butuufu gwanywedde amaki? Amata. N'omukuba erizzi n'omugamba atwala maama atwale, nange kanywe ku tuta. Ate yo nze siri muntu. Ekyo oba okoze ekikolwa eky'obulimba ate ng'ogasseeko n'ekikolwa ekyaki? Eky'obubbi. Amiina. Bameka abakyala abazimbye amayumba, abazimbye apartment naye ng'omwami we tamanyi, naye ng'akasaala akafuna, basula mu muzigo, naye nga omwami tasobola mugamba nti tugende oba mu maka gaffe ge twazimba oba ku nnyumba zange. Nedda. Asigala akama, tayagala kumanya. Olwo muba mukyalina obumu.
ng'ate Omukama atugambye nti tuli mubiri gumu ogwa Kristo. Kiba kitegeeza tetuli bumu. Omukama ayagala tuddemu tubeere bumu, tusobole okutambulira nno awamu, tulyoke tukulaakulanye ekitiibwa kya Katonda mu ffe. Amiina. Omukama ayongera okutujjukiza mu Leviticus oba Abaleevi 19 olunyiiro lwe 11 okutuuka ku lwe 12 n'agamba nti tobbanga, tolimbanga, buli omu takumpanyanga munne, tolayiranga linnya lyange bitaliimu, n'ovuma erinnya lya Katonda wo, nze Mukama Katonda wo. Omukama atugamba nti tetubbanga, tetulimbanga, tetukumpanyanga bannaffe. Bameka olwaleero be bawola ssente, oli n'alyoka akuluma n'akugamba ate nkulumye, ate kikulume, ate onankola ki? Olina bwe wawandiika. Kampala si biki, si bizimbe, oweddeyo, nkulumye Luganda, nkulumye kizadde. Siwe mugamba bannammwe. Ekyo kyokola ofuna ekikolimo okuva eri Katonda ng'okumpanya abantu era n'obba abantu. Atugambye Baleevi 19:12 tolayiranga linnya lyange bitaliimu. Amiina. Tolayiranga linnya lyange bitakola ki? Bitaliimu. Kubanga buli lw'olayira ebitaliimu ovuma Katonda. Bameka abavumye Katonda, oli n'alayira n'agamba nze mu linnya lya kitange sinnabba ku ssente, nze sinnayenda. Naye nga omusajja asanze mukazi we n'omusajja omulala, n'agamba nti oyo abadde mwannyinaze, abadde mugenye, naye nga mu butuufu buli kimu kirabiddwa. Amiina abooluganda. Nti kyakoze si kya buki, si kya butuukirivu, era si kya bwerufu. Naye oli n'akomba ku paasi n'agamba nedda, olabika tolabye bulungi, nze abadde andezeeko bulezi. Awulira abantu, abadde akoze eki? Abadde andezeeko bulezi. Ono mwannyinaze, naye nga mu butuufu mwannyinaze gwagamba nti mwannyinaze afuuse n'abuuka levo y'obwannyinaze. Amiina abooluganda. Awo ensi weetuuse. Buli bwe tukola ebyobulimba tuvuma Katonda. Jjukira buli lwe tulayira mu linnya lya Katonda tuba tukola endagaano ne Katonda Patri nga tukakasa kye twogera. Naye buli lwe tulayira nga bye tulayira si bya butuukirivu, olwo tuba tuvumaganya ekitiibwa kya Katonda oba erinnya lya Katonda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Abadde alayira mu linnya lya Katonda ng'amala googera kikomye olwaleero ng'owulidde ekigambo kya Katonda kino, kubanga agambye ngenda kusindika ekikolimo kikusensenye ne famire yo. Kyovula abangi bazaala abaana mu maka eyo, ng'abaana ab'obuwala tebafuna basajja, tebafumbirwa, ab'obulenzi tebawasa, kubanga baliko ekikolimo ekijja kibawunyira. Haleluya. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi, oba otegedde ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama ayogera n'atugamba mu Proverbs 12 olunnyiriri olwa 22. Amiina. Amiina abooluganda. Proverbs oba engero. Proverbs omutwe ogw'12 olunnyiriri olwa 22. Lugamba bwe luti: emimwa egirimba Omukama agyenyinyala, naye abakola eby'amazima ly'essanyu lye. Omukama yeenyinyala emimwa gy'abalimba era gimuwunyira.
naye aboogera eby'amazima lyessanyu lya Katonda. Yuda Iskarioti we yayogera eby'obulimba n'alyamu Yesu Kristo olukwe, yafundikira alazeewa ng'afudde ng'azikiriridde ki ddala. Amina buluganda. Kino kitujjukiza Jemusi omutwe ogwokusatu olunyiriro lw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana nti olulimi kitundu kya mubiri ekikoleeza ebitundu byonna omuliro. Olulimi kye kibiriiti ekikoleeza geyeena. Buli lw'olimba weekolereza ki geyeena. Ozikirira olaba naye nga ggwe tomanyi nti ozikirira wabula ng'ogenda magombe. Amiina. Twegendereza abaana ba Katonda nga tukola ebitali bya butuukirivu. We twogera ebigambo ebiweesa Katonda ekitiibwa nga tubuulira enjiri nga tugulumiza ekitiibwa kya Katonda, tuwa obujulizi obw'obutuukirivu, Omukama asanyuka era tumusanyusa. Amiina. Bajjajjaffe Ibulayimu we banywera ku mazima bali ludda wasi mu ggulu. Ba Peetero, ba Pawulo, ba Matthew, ba Yowaana we bayogera ku mazima tebalaba, tebayolesebwa ekitiibwa kya Katonda. Beriya tebali mu ggulu. Nabwe kityo obudde butuuse twogerenga eby'amazima nga tukozesa emimwa gyaffe. Omukama atugamba atya mu kubikkulirwa omutwe ogwa 21 olunyiriro olw'omunaana, atugamba nti kyokka abati n'abatakkiriza n'aboononefu n'abatemu n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebyo ebitali Katonda n'abalimba bonna, omugabo gwabwe guliba mu nnyanja ya muliro ekoleezebwa n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Owulidde? Omugabo gwo ggwe omulimba alayira mu linnya lya Katonda eby'obukuusa. Ennaku zino abatunda poloti nga mufera, munno n'omuguza empewo, sente n'ozibba, chairman ne mugabana ne chairman, poliisi n'eryako, mwinayo ne bajjeno ne balyako. Mwekolereza geyeena n'obuti bw'ekibiriiti. Omugabo gwammwe muli nnyanja ya muliro. Bayibuli yeeyogedde, Katonda yayogedde. Mugenda kufa okwokubiri kwe mugenda okukaaba emirembe n'emiki n'emirembe. Ayina amatu agawulira awulire mwoyo byagamba ekereziya, awulire mwoyo byagamba ekibiina ky'abakkiriza. Abaganda bagamba ndiiki lya jjo bakikola ki? Bakimutika. Tukyusa amakubo gaffe.